Elade banyabo ne basebo lero mu video yange njagala kubalaga nti ebintu ki byosobola okola nga omuntu akwisizaako gw'obulisa maanyi muzungu tuyita sexual abuse. Oyinza okubeera ng'oli mukyala, oyinza okubeera ng'oli muwala oba ng'oli musajja, kubanga n'abasajja ebintu bino bibatuukako. So ebyo bye tugenda kuyiga mu video yange leero. So obanga okyali mpya ku channel ngamba subscribe. Ekintu ekisooka nti omuntu bw'akuyisako gw'abulisa maanyi, abantu bano bayinza okubeera nga bali mu kitundu kyo, ayinza okubeera nga mukwano gwo ow'olukusegere ennyo oba mukwano gwo ali close nnyo, ayinza okubeera muganda wo, ayinza okubeera omuntu ng'ali mu kifo ky'amaanyi, kaŋŋambe kati nga ku ssomero, ayinza okuba nga headmaster, ayinza okuba nga musumba, ayinza okuba nga omuntu ali mu ekifo ky'amaanyi mu community, oba nga police officer, oba nga aba ali mu kitongole, kaŋŋambe kati nga mu district tuyita local government, nga mukola naye mu office, okozeeku guno guyita ki ogw'obulisa maanyi, oba kye tuyita rape oba defilement. So ekisooka nti sooka obeere mu kifo ekiri safe, nti obulamu bwo buleme okubeera ki mu matiga. Okay? Tobeerawo mu kifo ekyo kubanga omuntu oyo asobola okutta. So kyokola, obanga mwana mugyeewo mu kifo ekyo, mutwale awantu awali safe, kubanga abantu bano babeera close nnyo gye tuli. Bayinza okubeera nga mikwano gyaffe oba nga abantu abali mu bifo ebya leadership positions. Then ekyokubiri nti tuyita seek immediate medical attention. So omuntu bw'akuyisaako gw'abulisa maanyi, okay, tobeeraawo n'osirika just, naye tugamba nti dduka mangu mu ddwaliro ofune obujjanjabi. Okay? So omuntu bw'aba nga akuyisaako gw'abulisa maanyi, oyinza okubeera oli mukyala, oli muwala, nti togenda neweekweka neweenaazaako biki, tugamba nti dduka eri mu ddwaliro bakuwe eddagala, waliyo eddagala lyetuyita PEP, nti likendeezaako omuntu bw'alimira nti litangira oli obulwadde obwa siriimu, tojja kufuna obulwadde bwaki, obulwadde bwa mukenenya oba siriimu. Okay? Naye eddagala n'okulimira mu ssaawa 72 oba mu nnaku 3, obanga tolimize mu nnaku 3 oba omuntu oyo yali ng'alina siriimu, naawe ogenda kukola ki? Ogenda kubeera ne siriimu. Okay? N'ekirala nti bw'ogenda mu ddwaliro bajja kukuwa bekiyita emergency pills, zikuyamba oleme okufuna olubuto. N'ekirala nti ekirungi ekyokugenda mu ddwaliro nti oyinza okuba nga ofunye ebiwundu, okay, ku mubiri gwo oba kye tuyita injuries. Bw'ogenda mu ddwaliro abasawo bagenda kukuwandiikira eddagala lijja kuyamba osobole okuwona. Okay? So obanga omuntu akutuusa gw'obulisa maanyi oba omuntu afunye ogw'obulisa maanyi, bamutuusako gw'obulisa maanyi nti mudduse enyomu mu ddwaliro bamuwe eddagala lya PEP eritangira omuntu okufuna siriimu, bamuwe emergency pills aleme okufuna olubuto. So ekyokusatu nti report the incident to the police. Omuntu bw'akolako ogw'obulisa maanyi nti tugamba nti dduka eri poliisi ekuyambe, report this incident kubanga guno gubeera musango gwe tuyita criminal case, musango gwa maanyi nnyo. So tobeerawo n'ogamba ono jjajja wange, ono mukwano gwange, ono boosi wange, nedda. Okusinziira ku mateeka agafuga Uganda, ensi yaffe, nti ogw'obulisa maanyi oba rape oba defilement oba sodome nti musango. Okay? So omuntu bw'oyita mu mbeera bw'etyo nti genda wa police, reportinga ku police oba ebitongole byonna ebirwanira eddembe ly'abantu. Then ekirala nti obanga waliyo engoye ezo ziwalimu nga ekintu ekyo kikutuukako nti zitereke bulungi, tozinaaza. Okay? Zitereke kubanga zigenda kubeera evidence. Abapoliisi bagenda kujja bazitwalike mu laboratory balabe ebintu ki ebivudde eri oli akukozeeko gw'obulisa maanyi basobola okukozesa mu courts ng'owooza guno omusango, kubanga basobola okujjako bakiyita hairs, musaayi. Okay? Ebyo bisobola okukola, bakola analysis ne bafuna DNA test ey'omuntu yakola ku ki
ogw'obulisa maanyi. So kati bwe mugenda mu mateeka oyo omuntu basobola okukola ki, basobola okumufuna okumusiba naawe n'ofuna ki, obwenkanya. Okay, so obanga okyali mpya ku channel yange ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. Nekirala nti twaniriza abantu basobola kujja ne bakuteekamu ensimbi mu activities zaffe nga tweyongera okusomesa abantu mu byalo ku maradio ebikwatagana n'obulwadde bw'omutwe, kubanga obukadde 14 bw'abantu abannayuganda nti balina obulwadde bw'omutwe naye abasinga tebamanyi nti balina obulwadde bw'omutwe. Ekinaadirira okusembayo nti tugamba nti seek for mental health support. Omanyi omuntu bw'akuyisaako ogw'obulisa maanyi nti obwongo bwo tebusigala kyekimu. Okay, obeera muli n'ogamba lwaki kino kyantuukako nze, lwaki nze era nga ndi mukristaayo mulungi, oba nga nze ni mwana mulungi mu kyalo, lwaki kino kyantuukako, oba ndi mukyala mulungi, lwaki kino kyantuukako. So obeera n'ebirowoozo bingi era nga tufunye obujjanjabi obutuufu nti osobola okubreakinga down n'ofuna obulwadde bw'omutwe. Okay, so tugamba nti ebintu bino bikutuukako nti genda eri abasawo abajjanjaba obulwadde bw'omutwe, bajja kuyamba ne bakuwa counseling entuufu osobole okukola ki, olikavaringa oba okuwona. Okay, ekisembayo nti follow up, waliwo kiyita follow up. Nti follow up nti oyinza okugenda mu ddwaliro abasawo ne bakuwandiikira eddagala nti baagala kumanya eddagala likuyisa litya, ebiwundu biwonye oba ne tebiwonye. So olina okwetaaga kubanga bakuwadde appointment ey'okuddayo mu ddwaliro nti weeyongere okuddayo mu ddwaliro okufuna eddagala oba okufuna counsel entuufu esobose okuyamba okola ki, okuwona okuva mu ki, ekintu kye kibayita sexual violence. Kubanga kino ogw'obulisa maanyi si kintu ekirungi eri obulamu bwaffe, nti kiaffectinga obwongo bwaffe, engeri gye tulowoozaamu, engeri gye tulabamu ensi. Okay, so kino bw'oyita mu mbeera bweti tobeeraawo n'osirika jasi n'ogamba nti ono omuntu bw'ebanga sigenze mu ddwaliro oba sigenze ne reportinga ku poliisi nti agenda kunzita, nedda. Okay, funa awantu awasooka, tugambye nti sooka obeere mu kifo ekiri safe, obulamu bwo nga tebuli mu matiga. Then ekirala nti seek for immediate medical support, basobole okukujjanjaba okutangira okuva mu HIV, okufuna siriimu oba okufuna endwadde endala gye tuyita UTIs. Okay, then ekirala genda eri police oba ekitongole kyena ekirwanirira eddembe ly'abantu nti oripotinga eyo case, then otereke ebyo ebintu ebisobola okukozesebwa mu courts ez'amateeka kubanga bijja kubeera evidence eri. So then ekisembayo tugambye nti seek for mental health support, genda eri abasawo abakugu ebikwatagana n'ebyobwongo nti bajja kuyamba okukansolinga osooka ove mu kizibu ekyo. Okay, ekisembayo nti follow up and continue with recovery. So neyanziza nnyo, mwebale nnyo okulaba video yange era ngamba nti obanga oyita mu mbeera bweti, okay, nga tolina musawo gw'osobola okwogera naye nti information esobola okugikiifinga confidential, enamba zange ziri ku simu era osobola okucontactinga ne tufuna engeri y'okukola ki, y'okuyamba okuva mu mbeera bwetyo. Mwebale nnyo.